Musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Kenzo Musuuza nabwekityo ate agenda mu maaso n'okuba nti akola ebyafaayo era nga Kenzo Musuuza mwana wa maama bw'omweyimbako ofa. Akubye Abe Mukono endongo Nebatajjulira na Rema Namakula his first show okuba nti oba ayimba mu Uganda. Kenzo Musuuza yasobodde okuba nti abikole Mukono. Ono Kenzo tawoneka nga tanaba kugenda Tanzania. Laba Kenzo, laba Kenzo, laba Kenzo, laba Kenzo, laba Kenzo, laba Kenzo. Awo Mukono, awo Mukono, Eddy Kenzo Musuuza, awo Mukono, awo Mukono, awo Mukono ampuliriza atulaba, awo Mukono. Kenzo bwe yasobodde okuba nti alinnya ku stage n'akola ebyafaayo ebirala. Eddy Kenzo Akubye Abe Mukono endongo ne Rema gyali ebyenda ne bimwetokota. Lwaki Kenzo I loved just like this. Laba n'omuntu, laba namugi w'omuntu, laba namugi w'omuntu nkugambye, laba amataala, laba Kenzo bwayagalwa mu Uganda. Mpola mpola tukwaniriza nateera ku mukutu gwa fyo muganzi ogomanyikiddwa nga Uganda. Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso. Number 1 Rich Boy Maxudi Junior made in Uganda. Webale kuba nti otambula naffe Munnakampala Munnauganda nkusa munye ekitiibwa. Webale kuba nti otambula naffe. Big Talent T-shirts zonna zaalumye. Ogamba oti oli mu nsi ki? Promise Kenzo Rihanna ogamba otya? Nakyali wange amanyikiddwa nga Eddie Store Rwanda ogamba otya? Yasin oli Abu Dhabi ogamba otya? Ne bakyali bange mwenna abalala mwebale kuba nti oba oli omuntu wagala ne mugamba tujja tambulanga ne bano okusobola okuba nti batusako. Njogera ku olunaku lwaleero nzikiriza nsobole okuba nti njogera ku musajja ono. Omusajja ono yazaalibwa ennaku z'omwezi 25 omwaka gwali 1989 25 Desemba yazaalibwa mu kibuga Masaka. Eddy Kenzo Musuuza yasobola okuba nti ave Masaka ng'amaze okuba nti afiirwa bazadde be n'alumba e Kampala nga mama we yakaweta ku myaka 2 ku myaka oba eri awo 3 12 taata we naye n'afa n'alumba ekibuga Kampala. Yatandikira ku street ze Nakivubo Bulu era nga yagendanga mu maaso n'okuba nti asula ku street. Yatandika okuba nti atunda amazzi g'okunywa n'obucupa ko gatemmere ng'akolera promota amanyikiddwa nga Baramo Barugahare era nga Kenzo mu bigunda by'omwaka ebya simba ne shows ezandalizanata n'okutunda sales ez'enjawulo. Ekikulaga nti ono boy badde asola n'okuba nti aloota era nga mu kuloota yagenda mu maaso Kenzo okusobola okuba nti agezaako okusamba omupiira. Yali talented nnyo mu kusamba omupiira era nga Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti emulaba era nga Kenzo Eddy Musuuza yasobola okuba nti oba oliawo akola ebintu ebyenjawulo. Musuuza vira emugula emulaba azisambira mpola mpola naye nga bw'omanyi ensasula ya Uganda y'omupiira kwegamba tesanyusa teteeka kaseko ku matama. Yasala okuba nti asamba omupiira bw'ayimba n'akuba hiiti. Omusajja gwe njogerako yakuba hiiti mu mwaka I think nga gwa 2009 awo yasooka n'akayimba akamanyikiddwa nga Yanimba. Yakakola n'omusajja mukulu amanyikiddwa nga Mickey Wine ng'olwamaze okusaba Bobi Wine kolabo n'agimuma n'amugamba nti kola ne Mickey Wine. Katonda n'abayamba ne bakola oluyimba Yanimba ne Mickey Wine. Ebiseera ebyo bishoti bya Nyambula ebyo ebishoti ebimpya ebyo byaliko ebiri Kenzo oba olya ne tumulaba star ng'alimu ne fashion style mpola mpola. 2010 omuvubuka yagenda mu maaso n'okuba nti akola oluyimba olwafuuka olw'ettabo. Oluyimba luno baluyita Stamina. Stamina yafuuka Stamina. Okuvaako olwo ebya history. Yakuba Uganda n'akuba Uganda n'akuba Uganda n'akuba Uganda n'asigala mu Uganda ng'akuba Uganda n'akuba Uganda. Oyo muvubuka yasobola okuba nti alinnya ku stage ne Mickey Wine. Eyo 10 years of Eddy Kenzo eyaliyo omwaka gwa 2018 around. Oyo Mickey Wine mpola mpola kwolwo
musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Kenzo yasobola okuba nti aleeta Katikkiro wa Buganda, aleeta Bebe Cool, aleeta Bobi Wine. Era ku olwo Bebe Cool ne Bobi Wine basobola okuba nti beebuuzaako ku shu ya Kenzo. Oyo naakulaga nti muvubuka wa byafaayo. Kenzo ebiseera ebisinga babadde bagamba nti amaanyi ge agenda mu maaso n'okuba nti azimbire ennaku zino ku Rema Namakula, wabula ng'ate ebye mubadde mwogera kafuuwe ddala nti Kenzo asobola okusitandinga ng'omuntu. Kenzo asobola okusitandinga ng'omuntu era n'akola show nebeera successful. Ebiseera ebisinga emyaka egibadde gize yoyo Bebe Cool ne Bobi Wine basinkana ku show ya Kenzo emanyikiddwa nga 10 years of experience. Eddy Kenzo Musuuza yateeka ku Serena Hotel, era nga Eddy Musuuza yasobola okuba nti ayita Bebe n'ayita Bobi nga tebategedde, n'abagamba nti musoke mwebongeko, laba akaseko ka Bobi, laba akaseko ka Bebe. After emyaka 2 nga tebasobola kuba nti besinkana, olwava Solomon Kampala kugatta ne Alpha Thierry basobola okuba nti bamiitinga nga Kenzo amaze okuba nti abikola. Ekitegeeza nti oliawo Eddy Kenzo Musuuza omusajja oyo w'amaanyi wa tabu ddala. So Kenzo from there agenda maaso n'okuba nti akola ebintu eby'enjawulo. Ye muyimbi Munnayuganda eyagenda mu maaso n'okuba nti akuba ensi ez'enjawulo ng'ayimba Luganda, yagenda mu maaso n'okuba nti akuba ensi ez'enjawulo ng'akozesa olulimi Luganda, era ate agenda mu maaso n'okuba nti apromotinga industry ng'akozesa olulimi Luganda. Ye BET award winner, Afrima award winner, Nickelodeon award winner. Award za Kenzo zaleese ng'ayimba olulimi Oluganda, tosobola kuba nti ozeyimbamu. Kenzo yasobodde okuba nti alumba Mukono walai first show. Abamu bategese show ku Valentine kubanga abantu abasinga obungi ennaku ezo bakyakala. It is only ennaku zomwe zabadde 12 ezabaddeko show ezabadde successful. Zezino show kwabaddeko show ya Palaso yabadde hoima, yabadde successful nnyo ddala, nti Palaso naye hoima yagirese ku ttaka gye twasose okubalaga. Kenzo show ye ey'Emukono walai yabadde madda. Kenzo show ye ey'Emukono walai yabadde madda. Kenzo yasobodde okuba nti atambula n'abamu ku bavubuka oba oliawo abaagala big talent, abayimbira mu big talent. Kenzo yasobodde okuba nti alumba Mukono ku luno nga ataseka. Abantu batandise okuyingira mu kibulu kya Kenzo zaabadde essaawa 10 ez'ekyemisana ng'abantu bayingira. Saawa zagenza okuwera 2 ez'akawungeezi nga show ekubyeko, nga tolina w'oyisa nga tolina w'oyita, nga Kenzo buli wamu like omuntu ajjudde mu show nga tolina w'oyita. Kenzo yasobodde okuba nti ayingira ku stage n'atandika okuyimbira abantu, endulu n'ekuba abantu. Yoyo Kenzo yasobodde okuba nti ayingira ku stage, abantu ne batandika okuba nti oboliawo bagamba nti ono superstar kuva mu nsi ki ajja. Oyo Kenzo gw'olaba oyo yasobodde okuba nti ateekawo embeera, abantu ne bakankana, amataala ne gafuuka amataala ng'abantu baagala kulaba ku superstar waabwe. Poliisi yagezezzaako okuba nti estopinga abantu obutakwata ku Kenzo, obutalaba ku Kenzo, wabula abantu kata bafe nga baagala kulaba ku superstar amanyikiddwa nga Eddy Kenzo Musuuza. Nti Kenzo yasobodde okuba nti alinnya ku stage, abantu amaziga ne gafuluma, abantu ne batandika okuba nti bagamba nti bulijjo emyaka 2 obuliddewa. Kenzo yakubye Abe Mukono n'ababuuza nti kiki mwetaaga, ani gwe mwagala mbaleetere? Ne bagamba nti nedda, ffe twagala gw'otumala ennyonta gye tubadde tulina ya mwana waffe, omwana enzalo y'e Masaka, omwana enzalo y'e Buganda, the BET award winner, Uganda's most exporting artist gwe tulina mu Uganda bamuyita Kenzo. Ffe twagala Kenzo, tetwagala Rema, twagala Kenzo, tetwagala muntu mulala yenna. Jukira ebiseera 2 Kenzo abadde akuba Mukono eyo ng'awerekebwako
Rema Namakula era ebiseera ebisinga obungi Kenzo basobolanga okuba nti batambulanga ne Rema okusobola okuba nti bajjayo ekintu kyabwe nga bwe kirina okubeera nti Rema yali yafuuka part of Kenzo nga bizinensi okugifunamu obulungi olina kutegeka Rema ne Kenzo okusobola okuba nti ojjayo sente because bano baalina kakapo thingi nti baali beeyagala mukuba nti beeyagala abantu ne batandika okuba nti bateekawo embeera nti Kenzo okumufunamu amajja olina kuleeta ne Rema Namakula kyova walaba nga sho ezisinga obungi nti kwalingako Rema ne Kenzo for the first time without Rema Namakula Kenzo yasobodde okuba nti aleka mukono wansi Kenzo yasobodde okuba nti yeebaza abantu era mu kusaba kwe yavudde n'agamba nti myaka ebiri gibadde giyiseewo nga sibakuba ku ndongo nga nina ennyonta yammwe nga mbaagala okufa obufi nga mmwe buli kimu kyange nagenda mu maaso n'okuba nti bamisinga bakyali bange nenkaaba amaziga naye nga sirina ngeri gye nsobola kuba nti mbatuukako omukwano gwe mbadde nina gyendi omukwano gwe mbadde nina gye muli gwe mukwano gwe mulina gyendi kino no kibalaga nti musobodde okuba nti mujja mu bungi okundaba era nga abantu bangi abajja okgenda mu maaso n'okuba nti bafuna ku laavu yange Mukono nabagamba muli bantu bange nze ndiwe Masaka naye ne Mukono abantu bange kubanga buli wenzija wano eno nsobola okuba mbayimbira nali twateekawo ennaku z'omwezi 26 Desemba nga nina okubeera Mukono nga nina okuyimbira ku bantu bange Abe Mukono naye ku nnyonta gye mbadde nina erimmwe mbadde sobola kuziweza ennaku z'omwezi 26 era nabasabye okujja ne mugamba nti jangu nedowooza oba olyawo temulabike nagenza okulaba nga mulabise mu bungi bwe muti ndibawaki abantu bange Abe Mukono okujjako okubasanyusa okujja bakuba endongo paka byonna ebikadde tubyerabire tugende mu maaso Kenzo y'omu ku bantu oba olyawo especially aba social media nga bagamba oyo yawagira Museveni oyo yava mu Bobi Wine oyo bikiwi boycott his shows muganda wange good music tebasobola kuba nti bamusibira kkubo awo kuyimba n'ebyobufuzi bya bufuzi buli omu alina opinion ye ate tutandike okuba nti respectinga opinion z'abantu oyo musuuza gwolaba alina abantu abamukkiriza n'abamwagala nga Kenzo musuuza yensonga lwaki abantu abo oba oliawo buli lwabayita bajja Kenzo y'omu ku bayimbi abasobodde okuba nti batulagako mu Uganda n'ebweru w'eggwanga nti toyinza kuleeta East African top artist n'otayogera ku linnya Eddy Kenzo musuuza ojja kwogera erya Jose Chameleon oyogere ku lya Diamond Platnumz oyogere ku Kenzo Eddy musuuza Kenzo muzibu nnyo wa kuwona tiye muyimbi akubye amawanga n'amawanga ng'ayogera lulimi Luganda abayimba oluzungu okulufiira yogera Luganda oluzungu mugamba lwamulema akuba ensi ez'enjawulo akuba zikolina hoteli Mukono n'azijuza akuba zitadondolwa background n'azijuza yuye yatimbye Eddy Kenzo musuuza festival egenda okubeera mu mwaka guno kwegamba Eddy musuuza w'amaanyi ddala so abantu baffe bannayuganda tujja kusigala okuba nti tubeebaza nti musobodde okuba nti muwagira abayimbi bammwe tetulina kyetwekwasa nti abayimbi temwabawagira no mugenda mu maaso n'okuba nti mulaga love twalabe kyemwakoze Palaso ehoyima abantu bazze ng'oyinza okulowooza Christmas abantu bazze nga toyinza kukkiriza nti Palaso yagenda okuyimba abantu emitwalo n'emitwalo ne beekuba ekisaawe ne bayingira mu kisaawe abantu enkuyanja yeesombye ku sho ya Kenzo ng'oyinza okulowooza Christmas abantu like enkuyanja y'abantu nesomba okuva ebule n'ebweya okujja okulaba musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Kenzo musuuza gega amaanyi munnamasaka gaalina gega amaanyi bannasingo ge balina mwebale kuba nti obolyawo mutambula naffe tubagala nnyo mapitantambi jimuso rich boya kankomewo SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes.
contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.